Kibiina ki NUP bazze bawulirwa enfunda nnyingi nga bakubiriza abawagizi baabwe obutaseetula bigere byabwe okuva ewali ebifo ebironderwamu ku lunaku lw'okulonda basobole okwetegereza ebinaagenda mu maaso ku kalulu kaabwe. Unity platform mu kalulu ka protest vote 2026. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola oyo ate ekkomera bino biveemu bino bya ddala tetugenda bya ddala. Kyokka akakiiko ak'ebyokulonda kavuddeyo ne kalabula bannayuganda obutagezaako okusigala mu bifo ebironderwamu ku lunaku olw'okulonda nga beefudde abakuuma akalulu k'abantu baabwe. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera polling station agents ba candidates buli candidate akkirizibwa okubeera na agents babiri. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda mu Kampala, omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda ategeezezza nti abanaasangibwa mu bifo ebironderwamu ku lunaku olw'okulonda nga bakola ogw'okulondoola wamu n'okukuuma akalulu nga tebalina lukusa lw'akakiiko nti baakukwatibwa. Abala timwagala kukola timwagala goberera amateeka kati obiyigiriza amateeka sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Byabakama era avumiridde ebikolebwa bannabyabufuzi abamu abavuganya ebikontana n'amateeka ng'okukuba enkuŋŋaana mu nguudo saaka bakozesa olulimi olukyamu awamu n'okusussa obudde obulina okubirwamu enkuŋŋaana. Vuga motoka yo genda wogenda okubira kampeyini abawagizi obasange yeeri oyogere eri abantu tulaba bakandidisa bakola abakikola naye babamu oba bafuuse ki nantawulira nantamegwa nantagambwako n'osiba ekkubo lyonna ekyo si kya bwenkanya bw'ofuuse nakyemalira. Akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga kalambuludde ku nnaku ez'okulonderako abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo ng'olwanga 15 January 2026 lwe lw'okulonderako omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti ate ababaka abaabaliko obulemu baakulondebwa nga 19 omwezi ogwa January omwaka ogwo so nga bammeeya b'ebibuga n'amagombolola baakulondebwa nga 22 mu January omwaka 2026. Tukitegeddeko ng'ebifo awamu emitwalo 5,739 bye bigenda okulonderwamu mu kalulu ka 2026 okuyita mu disitulikiti 146 mu masaza 312 ate amagombolola gali 2,190 mulimu n'ebyalo emitwalo 7,214. Abantu obukadde 21 mu emitwalo 68 mu 1291 be beewandiisa ng'abalonzi okwetaba mu kulonda kwa 2026 ng'abakazi be basinga obungi ku bitundu 5.3 ku buli 100 ate abasajja bali ebitundu 47 ku buli 100. Ebifo ebivuganyizibwako mu kulonda kuno awamu 2,415 mu 505 ng'abeesuulayo okubivuganyaako bali emitwalo 813 mu 597. Twalambika nti ennaku z'okulonda twamala zitegeezebwa naye twagala kubajjukiza kulonda ku president genda kunaba member of parliament kwenda kubeera lunaku lumu ng'ennaku 15 mu mwezi gw'olubereberye oba January 26. Byabakama era ayongedde okwogera ku buuma obugenda okukozesebwa mu kulonda kuno ng'obugenda okuyamba ekinene okulonda okutambula obulungi. Tugenda kukozesa ebyuma bya kalimagezi naddala ku polling station. Ku mulundi guno tulongosezzaamu akuuma katwakozesa mu mwaka 2016 ne mwaka gwa 2021. Kati bw'obanga ekinkumu ky'omulonzi kiganye okuvaayo bulungi bagenda mukuba kafaananyi. Twagala okukubiriza abantu bonna bannayuganda ffe nga kakiiko kewaddeyo okulaba nti ebintu bitambula bulungi. Kyambadde Shadrack Joshua ne Namirimo Mary be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindiri.